ebiseera ebisinga waliwo lwe twesanga nga tetuli fine, naye buli atubuuza n'atubuuza how are you, tuddamu nti tuli fine newankubadde tetuli fine. So actually ye embeera abasinga gye tutambuliramu. Ebiseera ebisinga ebintu biyinza okuba nga tebitambula nga tuba tubyagala, naye oba oli awo kaba kaseera buseera, buli kimu kisobola okukyuka, kaba kadde n'okusalawo engeri gye tuba tusazeewo. So nkwaniriza ku Talk with Essie, Essie Media Uganda, amanya n'eddoboozi, nze Nabulime Esther. Kansuubire nti oli bulungi. Tuli wano Mindset Show wano ku Talk with Essie. Tulina bye tuli mu kugezaako okulaba nga tukyusaamu, naye nkusaba wampya kuno channel, please subscribe, like nga comment nga sharing. Wadde tugezaako nnyo okulaba nti tubaweereza, naye tukimanyi nti ebiseera ebisinga ensi etuwuuba etuze n'etuzeeri. So ebiseera ebisinga tuyinza okuweereza abantu naye ng'oba oli awo si basanyufu. Okay? Ekyo kya buntu. Naye tuli mu nsi nga abantu abasinga bakomplaininga nti maama nze nazza gwaki, ndi mu mbeera bwenti, abamu bagivinga dda up. Tewali kintu kisinga kunnuma every time buli lwe njogera n'abantu ab'enjawulo nga baana bato, kingeze nga oli wa 25, wa 30, wa 35, wa 40 nga talina ssuubi. It hurts a lot. Okay? Naye simanyi Katonda nga mpadde obulamu tujja kuba ebintu ebimu tubyogerako nti obulamu butambulira mu series, nti tetusobola kutambulira mu straight line, twagala tetwagala, nti olumu bikalubamu, olumu tufuna setbacks nyingi nnyo bulamu, but tekijjaawo kiri nti tusigala tuli balamu, ate tekijjaawo kiri nti tusobola okukyusa. Okay? Though tuba tulina emitendera mwe tuyita okulaba nga tukyusa obulamu. Okay. So programs nga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Gwe wenna ayagala okubaako ky'ozimba, oyagala kuzimba nyumba ya birooto byo, oyagala kuzimbira mama wo nnyumba, oyagala kuzimba rentals, oyagala kuzimba apartments, oyagala kuzimba bintu bingi nnyo ebikuwa ssente nki, oyagala kuteeka luzi waka, ennamba yaabwe eri awo Osobola Building Company, bakubireko bajja kuba bakusortinga out. Then Cabs Nation tuvuga emmotoka, gwe wenna ayagala okuvuga okujja ku airport, okutwala ku airport, okutwala mu long distance journeys, okukolera delivery. Fe ebintu bya transport twabimala wano Cabs Nation, okuba ku simu yange 0701542372 ne tuba nga tetukimala. So leero njagala tubeeko ebintu bye twegayagayamu. Tomanya oyinza okubaako ky'otwala. Yes. Nti wadde tuli mu nsi whereby we tubeera mu bantu tusanyuka nnyo, naye tekijjaawo kiri nti wetudda ewaka bisenge yaffe tubeerayo omu gwa namunigina, whereby ofuna ebirowoozo bingi nnyo. Ndowooza gwe wenna alaba vidiyo eno naddala nga toli nnyo muntu w'abantu bangi, njogera n'aba introverts n'abantu ngagamba otera okufunayo akadde n'obeerako wekka n'olowooza kino na kino na kino. Ndowooza waliwo akaseera lw'otuuka you feel like bigaanye. Okay? Naye ate munnange ekikwewuunyisa, sinaaba nnyo bantu bangi naye abantu bensisinkanye bantu bangi nnyo. Nti tubeera mu society nga abantu abasinga bakaaba nti ensi egaanye, simanyi I can't make it anymore. Ate nga mu nsi yennyini gye tuli mulimu abagamba they can make it. Okitegeera. Tuli mu nsi whereby ng'ebirungi babiteeka ku abo abali mu government, ebirungi babigamba oyina connections, ebirungi buli omu oli kyatasobola kufuna yalowooza nti akifunye, ayina ebintu ebirala ye byalaba ng'ebinene byakola, ate olunsi nga si kituufu. Yasobola kuba nti oli aba yakwata kye tuyita extra mile. Okay? N'abaako ebintu bye yamanya n'avaawo awo gwe woosuubirawo okola ki? Gwe wooli. Okay? Ebiseera ebisinga tujja just in life tulina kutwala that extra mile. Tubeeko ebintu bye tukyusaamu, tulabe nga tusobola okukyusa obulamu. Njagala njogere n'abantu nga njagala twewa emyezi 6 okuva n'olunaku olwaleero. 6 months. Tweyo emyezi 6. Nga emyezi 6 egyo tugenda kubeera dedicated ku lwaffe, tulabe nga tusobola okukyusa
ebintu ebimu naddala nga mindset eno tubeke ebintu byetukyusa tulabe emyezi gino emikaga tugenda kubeerawa. Okay, ekisookera ddala mu bintu bye tulina okwesonyiwa mu myezi gino emukaaga byenjagala okole nga te nange ngenda bikola obuulyawo nange natandika dde obikola kye tuyita excuses. So ebiseera ebisinga ebimu ku bitugaana okuba kwe tutuuka in life njagala okukkiriza obugaane kwe kuba nga twekwasa kino nakino nakino. Nalibadde nkola kino naye sisobola olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti. Nalibadde nkola kino naye olwa sister wange sijja kola bweti ne bweti. We find all the excuses okulaba nti tetukola kintu kye tulina kukola oluusi nga tekyali tuyambyeko okuvaawo. Nalibadde nkola kino naye ate okitegeera all those excuses. My dear, ebiseera ebisinga mu bulamu tusalawo busazi. Okitegedde n'ogamba nti ngenda kutala afiya, ngenda kutala afiya ekintu kino nkikole ekijja kijje ngenda kutala afiya. I'm going to do this. So ebintu by'okwekwasa ne weekwasa kino bwe njagala otuleyo wansi eyo ebintu ebisoboka bye wandikoze naye nga bigaanye olw'okuba nti weekwasa kino, weekwasa akadde, weekwasa emyaka, weekwasa capital. Nina video gye nalabye ey'omwami Abintu Newton Buteeraba nti ebiseera ebisinga abantu banoonya capital n'osanga omuntu ng'anoonya capital abeeko business gy'atandikawo. Okitegedde naye nga Newton Buteeraba agamba nti ebiseera ebisinga nga tonanoonya capital mutwego. Kankuwa ekyokulabira kwa waliwo podcast gye nabaddeko guy Munagana. But this guy alina ekintu kye yakola ekyenjawulo. Yali munnamawulire e Ghana. Nabaawo ebyabaawo story ngenda gibaleetera mu next show yonna mujja genda muwulire naye ng'abyeyogerera. Bamuyita yeeyita COD, Mr. COD, property master mu Ghana. Yagambye bw'ati nti yatandika real estate company with zero capital. Yakikola atya nti yayagala nnyo okuyingira real estates naye nga real estates nga mugimanyi eri expensive. You need to have land, you need to buy land. Then I travel once nagamba, you know what, I have the numbers in the social media, what can I do? Manyi yakola n'agenda n'asinkana companies ezimu ezali mu real estates. Companies ezimu nga tezimanyi na social media butya bwakola nga tebamanyi bo postinzi bwe batyo. Ye n'agenda n'abasinkana. Bwe yabasinkana n'abagamba twagenda kukola partnership nammwe. Nze nina numbers, nze mujja kumpanga ebifaananyi munzikize nziyenga ku site mala okutunda nteeke ebintu bino on my social media platform. Bwe mala okuteekayo ebintu bino on my social media platform ngenda weba nfunye client nja muleta butereevu njagalako percentage bwete. Kye yakola n'agenda ng'akuza, n'agenda ng'apostinga ng'aboostinga nga my social media weekola. Tetandikirawo but time yatuuka ekiseera ng'epayinga off. Kati omusajja w'amaanyi mu real estates yatuuka ekiseera nga takyatunda property z'abantu balala ng'atunda zize. N'ebyo byonna nga byatandika wali yatandika talina capital naye yatandika alina essimu ye, yatandika alina amagezi ge, yatandika yeesiga okwogera kwe, yatandika alina kyakoze kyakolawo. So ebiseera ebisinga naddala kati sometime back nasinkana omwami mukulu yalina ekintu kye yaŋŋamba nti essaawa eno tulabanga abali mu dilemma olwokuba tuli bangi population n'ebiki naye ate ffe abantu abakyasinze opportunities right now. Nti omuntu asobola okutandika business ye ng'alina essimu. Omuntu asobola okutandika ekintu okukikola ng'alina essimu ye just a mere phone with data naye nga takiyina nti akiyinawo. Tulabye abantu bangi nnyo n'ava wano n'agenda mu dduuka ly'omuntu n'agamba n'apostinga kino n'apostinga kiri ng'agenda kufunayo kasente. Akozesa mutwe talina capital, akozeseza bukozesa ssimu ye. So awo tuli. So excuses tuyina nti abantu bangi mwagala okubaako bye mutandika. Ne okimanyi waliwo ekintu kyewayagala dde okutandika emyaka 3 paka nakati katwayisewo emyaka 4-3 tunnabakikola simply because olina ekintu kyeweekwasa ekyenjawulo. Okitegedde? So please ebyo ebintu byetukola ki? Byebintu ebiseera ebisinga bye tunoonya biri awo kumpi lwakuba abamu muyina
ate ebirooto ebinene sigamba nti ebisoboka but essaawa ezo z'oba okyagaliramu kiyinza obutasoboka naye nga woba okiwadde obudde n'okitandikirako from scratch mu myaka eyo ng'okiremeddeko kiyinza okukolera ekitegeera so mu mbeera eno gye tulimu stop excuses lekeraawo okubaako bye weekwasa lekeraawo okuba olina ky'oyagala okukola naye olina kye weekwasa obulamu bugenda kunyumira mu maaso awo ekyalo ekyokubiri kye njagala twogereko we waste a lot of time gossiping. Abantu bano betwegomba buli omu kyemmanyi tuve mu bino ebintu by'okubeera mu groups ffenna tulina akadde tubeerako ffekka tulina obulamu bwe twegomba waliwo obulamu obwo bw'otulako wansi awo nno weetunuulira mu kifaananyi n'ogamba but I want to be like this njagala mbeera omukyala bw'ati njagala mbeera omwami bw'ati okitegedde but whatever bakyali baffe we don't take it serious but when we are alone tulina but we will find twesanga nga tumala obudde bungi mu kwogera ebintu ebitagatta mu kunyiigira abantu abalala mu kuyomba abantu abalala mu kwegamba mu kwogera ku bantu abalala mukimanyi nti tewali kintu kisinga kumala budde nga lugambo gossiping about people about other people's business about bannabyabufuzi osanga omuntu ng'alina waatudde atudde ne banne batudde somewhere sigamba nti okufunamu time ne banno kibi but waliwo akadde nga at least olina ekintu kyewali badde okolako okay n'osanga omuntu ng'atudde omuntu ali bali mu kwogera ku munnabyabufuzi afuze obubi sigamba nti batufuze bulungi abantu bamu mutukootinga bubi afuze obubi naye bakyogerako for 4 hours ali awo akyogerako n'osanga omuntu ng'atudde ku live ali mu kuteesa ku munnabyabufuzi ali mu kuyingiza ssente ali mu kukola ki bali mu kuteesa ku ba celebrities bali mu kuteesa ku bantu bakoze a full show live batudde awo boogera naye wali weebuuzizaamu 4 hours ezo kikyozobola ozikolamu wati olina ky'oli mu kukola content marketing omuntu yakwadde ebintu byo bimutundire mu 4 hours ezo yes olina ekintu ky'omuntu ky'otunda gwe oli olowoozezaako kwezi essaawa z'omala nga you gossiping about someone gwoli mu gossip ebiseera bisinga ate musobola okugossipinga ku bantu abatalina we batuuse these people are making money no omuntu talkability free of charge ye n'ayongera okuba nga afuna n'endorsement ayogerwako afunye talkability but why tulina okuvaawo awo ekirala omuze omulala gwe tulina nga gutusibye gututadde emabega self doubt nti ebiseera ebisinga tubadde tuli mu era ng'eno ng'eri negative tuli mu era ng'eno ng'ejjudde abantu abali fake buli kimu bakikuba abantu olina abira ku social media n'aleetako obulamu obuli fake kugamba everything around it's fake bwe kibeera fake ne kireeta that negativity kati wobeera eno n'otunuulira abantu abamu tobamanyi naye just because obalabira from a distance n'otandika okubeera a bit negative at the end of it all n'otandika okuba oba sisobola you start doubting yourself okay my girl omuntu yenna ali awo ekyo tomanyi ekintu ekyo wekikulya olina okuvaawo awo be you okay be you do something yes you may not be perfect now oyinza okuba kintu ekyo tokikola better perfect but hard work consistency that commitment at ogenda kufuuka omuntu kugamba ojja kubeera omuntu oyo gweyagala okubeera gwali oyagadde okubeera the problem we have with us all kwe kuba nti ffenna tulina ba mentors oba ffenna tulina abantu ba role models betulabirako for example oyinza okubeera wano nga nze esi I want to be for example that big YouTuber I want to be like the Oleme okitegedde for example I want to be like the Oprah Winfrey and actually njagala kubeera omu ku abo ba influencers abasinga mu Uganda kati nga olaba COD ali mu Ghana nga ndi real estate influencer kati once I have that in my mind njagala kubeera nga Oprah Winfrey leero naye omuntu gwe neegomba right now oba omuntu gwe ndabiddeko oba omuntu role model wange ekintu akikoleredde over 15 years to 2010 now that's a problem kakati
I want you wotunuulira mental dayo kemabega find out mu myaka 10 ekintu yakikola ate ojja kusanga naye yakola n'ensobi okusinga kati gwe zoli mukola essaawa zino. Lwaki yakola ensobi luli? Because teyali exposed nga gw'oli exposed olunaku olwaleero. Okitegedde? Teyali settled nga gw'oli settled right now. Naye nga n'emabega keeyo ng'ali mu myaka gy'oliko naye yali akola ensobi z'otamanyi muwendo. So that's the problem. Nti twagala tubeere perfect, twagala tuleme kukola nsobi yonna. We want to prove to people that we are good, too good, which is not okay. So, my dear, stop self-doubting yourself. You can do it. Kyonna kyekiri osobola okukikola. Sagala obere distracted because of the fake life people are giving out there, the negative energy, the negative comments. Oli osobola okubeera nga olina ekintu ky'oli mukola, someone najja n'ateekawo comment ekiri awo. The problem is not you, the problem is them. Trust me, the problem is not you, the problem is them. Gwe weewunye omuntu obusungu abujjawo okola bad comment. That is the fact. These people nabo balwadde. Oli abeerawo ng'alina obusungu bwe, people have not healed. Abantu balina obuzibu, abantu balina ebizibu ku mutwe, so ng'anoonya waabuteeka. But now that is not your problem. So kati nze ndabye abantu bangi nga just a mere comment. Actually, me personally, n'emabega kaawo comment yali enkyaya, yali entabulira ddala. Kati comment says abamu tebasobola controllinga kisobola okujja ku mulamwa. Notandika okukola ki okubeera nga you self-doubt yourself. But I just want you to know these people are not okay. These people have their problems. And their problem should not be your problem. So please ignore so that you don't self-doubt yourself. Ekirala kye njagala weewale, the toxic habits. Banange, girl child, boy child, waliwo toxic habits ze tuli mukola eziri mu kutumalamu ennyo. The problem tubeera n'emikwano gyaffe egitu hypinga. Nekigamba bino byansi byakuleka ne bama abafa abapapa, all that stuff. Naye habits ezimu zitujja ku mulamwa. Abantu abamu mukozesa drugs. Abantu abamu muli addicted to masturbation. Abantu mulina habits nyingi nyawo abantu ze muli mukola. Okay? A lot of habits, laziness, a lot of habits. Omuze gw'obutafaayo. Those are all toxic habits. Next time tujja kuzoogerako toxic habits fena ze tulina okwewala. But I want to let you know nti ebintu bino bigenda kujja ku mulamwa. Ebintu bino bigenda kutawaanya maaso awo. Tewali nsonga lwaki onywa n'ogangayira. No way. Wadde oyagala nnyo okunywa, tewali nsonga lwaki ogangayira. Ye tewali nsonga lwaki onywa full week. Ebintu bino tubibagamba abantu balowooza tebatubuulirira. You will remember these words after 40 years. I'm telling you. There are things our parents be batugambanga. Right now, soon, I'm 27 right now. I know, any time from now, maaseeyo nja kuwona emyaka 3. Naye bazadde bange balina ebintu bye baŋŋamba nga ndi mu early 20s. Nesibiwa budde nendooza bazadde bange balina amaalo, bazadde bange biki. But right now, ebimu ku byo byankosa. We nabignoringa nesigala nga mbikola essaawa eno byankosa, and I regret. Though I don't want to live that life of regrets, but I regret because ngamba kale I wish I listened to these words. I wish ebintu bino nabitwalanga bikulu. So tuba wano nga twogera, we are not just wasting time. We are just here to tell you, tulabe nga we connect with you, tubalage nti these things really happen. So ebintu ebimu like the toxic habits naddala bigenda kukosa obulamu. Me I always tell people, kati nga woba obeerawo ng'olina omwana. Oza omwana wo wali yagadde akulabe mu kifaananyi ki. Kyoyagala omwana wo ekifaananyi akulabemu. Era akikulabemu ne maaso awo. Nze ndowooza kyekyo ky'olina okukuuma. But every time obeera nga nawe nnyini oswala kuwa omuntu gw'oli, then ky'oli mu kukola essaawa ezo si kituufu. So, stop the toxic habits. Then ekirala, failure. Obuzibu ebimu ku bituleetedde okuba nga tusigadde emabega. Ebimu ku bituleetedde okuba nga tetulina we tulaga tuli wamu. Okay? Mwaka ku mwaka tuli wamu. Tutya okufailinga. Akitegedde. Ffenna tulina ebintu bye twagala okutandika
waliwo abantu abamu nga kati nze wembeeraawo sisobola kubeera mu kifo nga nze ndi muntu ever ayagala okutryinga new things. Nze buli wembeera ku kintu nga kimbowa I want to njiveeko nkole ku kirala ndabe okitegeera because we tuba tugenze mu bya life path nze bwente bwendi. But abantu bangi mutidde okuba ku bye mutandika simply because otya bantu bagenda kugamba ki bw'ofeidinga omulundi ogusooka. Mukwano tewali muntu olipozi ng'akulimbi. Nze obuzibu nnina n'abantu nga mmwe muli bannantabulirirwa. Okay? That is the biggest problem we all have. But tubeera tubagamba mufune ku bantu abakulu be mwegomba. Mufune ne chance okutulako n'abo abantu. Mubabuuze mwagwa. Tubeegomba muri basajja bagagga nnyo. Saba onkwegomba oli mufumbo mu bufumbo buno. Saba onkwegomba oli wano. Nyaba onkwegomba ogudde emirundi emika. I'm telling you, bagenda kugamba nti bagwa paka nakati bakola bakyagwa, but they still stand. So if you want to start something and you fear to fail, you're gone. Ogenda kubeeraawo abantu bewatandika nabo bakuyiteko obanyigire after 5 years ng'olaba bakuyiseko obanyigire bawalane bagambe nga bakweragirako simply because tebatya kugwa ate gwe watya okukola ki okufailinga. So habit yeyo oba ekintu ekyo nakyo olina okkiggyamu. Okay? Ekintu ky'okutya okufailinga kintu kikyamu nnyo. Then ekirala omuze gw'okwongezaayo ebintu. Nti otwali tutandika omwaka 2025 ffenna tulina ebirauto byaffe twalinaga kino njagala nkikole kino njagala nkikole kino. Naye kati oli mu mwezi guno tugenda kuyingira mwezi gwa 4 tonnaba ekintu kyewagamba nti ogenda kitandika mu January tonnaba kubaako wakituusiza tonnaba kitandikako. Kiswaza. Okay? Kiswaza kyemmanyi naawe oli mu kuswala essaawa eno. Ogenda kyongezaayo tumaleko omwaka guno tuyinde 2026. Njagala nze mbeera mbakubiriza mufune ba mentor, mufune abantu bemutunuulira, abantu ba role model. Mubatunuulire nnyo. Emize gino bagiina. W'osanga nga tebagiina, then you're doing something wrong. So omuze gw'okwongezaayo ebintu mukyamu. Okay? Yes. Ekyo nakyo tujja kyogerako mu full episode nkulage how we can heal from this. Ekintu ky'okwongezaayo ebintu. Because nange nga kennyini nange omuze ogwo mbadde ngwina naye kati nunwanye nago and ndabawo change y'amaanyi. Once I choose to do something nkikolerawo immediately. So please omuze gw'okwongezaayo ebintu by'olina okukola gugenda kukuteeka somewhere w'otalina kubeera. Okay? Yeah. Then negative self-talk. Waliwo ekintu ekisinga tutawanya in our entire life. Bino byonna kimibabulya nti njagala byonna mu bisuula ettale. Nti tukuze n'abantu nga bali negative. Okitegedde? Tukuze n'abantu nga bafailure. Obuzibu tulina mu Uganda twagala kukkiriza nti oli n'oba oyina nti w'omuyita twagala tukugambe nti failure aba failure. Tekijjawo nti yakuza, tekijjawo nti yakuza, tekijjawo nti olina w'omuyita aba failure. But that's not a problem. I don't want to judge anyone. So, omuntu buli wanaabeera nga ebintu tebitambudde nga we yabibala. Ebiseera ebisinga waakulaba nga olina w'otambulira. Ayagala kuteekemu endowooza eri nti mwenkana, mwebamu, era nga ye wayagwa nawe bw'ogenda okugwa. So, twesanze nga tuli mu mbeera eyo. Social media abantu balina negativity. Buli wetudda wonna tulaba negativity. So naffe ne tufuuka negative ne tutandika okweyogerako ebintu nga biri negative. Si omanyi yannaki simanyi oba nnaagaggawala naye taata wange naye teyali mugagga. Maybe I cannot make it. Kati nze ataasoma sisobola kulinnya nnyonyi. Nze ataasoma sisobola kwogera bantu. Kugamba we all tulina kye tuyita ekyo negative talking. Naye kyenjagala mbagambe mbadde nkola shows nyingi nnyo wano mu spiritual conversations n'abantu abamu. Tubadde twogera ku maanyi g'ebigambo. I want to tell you olwaleero nti tewali
maanyi gali kugamba ebigambo bisitudde amaanyi. So kitegeeza ki ekigambo ky'oyogera wekiba oba kibi oba kirungi kigenda kukwata. So buli w'onaagamba nti osobola ogenda kusobola, buli w'ogamba nti togenda kusobola simply because words have power. Ebigambo bisitudde amaanyi. Kakati bigambo ki by'ofulumya mu kamwa ko? Buli w'onaafulumya ebigambo nti tosobola togenda kusobola mukwano. Buli w'onaafulumya ebigambo sigenda kola bino sigenda bikola togenda kusobola. So you should stop negative talking against or towards you. Okitegedde? Yes. If you want to be happy, if you want to reach an extra mile, woba oyagala okuva woli, stop the negative talk. Buli kigambo ky'ofulumya kisobola okufuukira akabasa. Okitegedde? Yeah. So njagala ekyo nakyo kitunulemu. Waliwo kye tuyita destructive relationships. Wadde abantu abamu tubaagala nnyo, wadde abantu abamu tubeesiga nnyo, wadde abantu abamu batubeereddewo, naye waliwo akaseera we katuuka nga tetukyafiitinga. Waliwo akaseera we katuuka nga abantu bano people change. Kitegedde omuntu omuzisobola naye nga leero aseka bulungi ng'akusanyukira, ekyo n'ateeka ku makya n'atakusanyukira. Waliwo abantu gw'olaba nga ye Eva bulamu bwe bwonna alowooza kino, alowooza kiri, alowooza kiri, gw'olowooza kino. Gw'olowooza genda wano, ye alowooza genda out. So waliwo distractions ezo. Nze abantu saagala bagamba nti okukyakala kulungi nnyo at the right time. Naye waliwo akaseera ke tulina okufuna our time. Naye tulina emikwano, tulina abantu abaga kaavugiddewa tugende. Kati we weesanga ng'olina omulimu gw'ogenda okukola naga omulimu guno naalikukwase naye gundi yaŋŋamba tugenda kugenda emulungo, omulimu guno sigenda. That means omuntu gw'olina ali destructive. That relationship is destructive. Okitegedde? Yes. So buli wobeera ne destructive relationships naddala nga ziyingira ku bintu ebyalikwongeddeko, you either talk with them and mulabe engeri gye musobola okwadjustinga oba you let go of these relationships. Reason being nti that is your life. Obulamu bubwo. Obulamu buno I don't know, maybe nja kukifunayo show era nzije njogereko. Naye obulamu buno bunjigiriza ebintu bingi. Tubawo akaseera lwe tukagenda okutuuka nga woba oyagala okuwangula olina kutambula wekka. Kutambula wekka obeera nga mulalu because gwategeera embeera mw'oli tewali muntu asobola gitegeera. Ne woba nnyonnyolodde they can't understand apart from you yourself. It's you to understand embeera mw'oli. So waliwo akaseera akatuuka bulamu ng'ogenda kutambula wekka namunigina. Ate kyemmanyi abantu bonna abalina we batuuse, abalina we balaga, abalina engendo bulamu, abalina gye batambula, they all experience such a moment in their lives. Okitegedde? Yes. Okitegedde? Ekirala ekintu ky'okwagala okusanyusa buli muntu ekyo tukiveeko. Ekyo nakyo nakyogerako, mbadde nzija nkyogerako, kyekintu ky'osinga okwagala okukola, kyekintu ky'olina okusembayo okukola in your life. Reason balya mmere si bangu. You cannot please anyone. Kitegedde? Omuntu omuwa omugati nagamba yampadde omugati naye teyampadde blue band. Kati ndi mukuwa abantu be tubeera nabo. Yampadde omugati naye teyampadde blue band. Kitegedde? Ampadde ssente naye tampadde za kujjako. Omuwadde emitwalo 2 naye ali mu kuyombera 1000 lw'otamuwadde. Okujjako ng'oli mu kusasula gwe, then we have another case for you. Naye gwe gwasabye nze nkuwe. Okitegedde? No complaining nti yampadde se naye teyampadde za kujjako. Oli akwadde miliyoni namba naye ogamba takwadde emitwalo 2 gya kujjako. Are you okay? So beba abantu betulimu ati gwe beba abantu boyagala okupleasinga. You cannot please anyone. Gyonaakoma okwagala okupleasinga abantu ogenda kusiga obukyayi. Ogenda kuwesembereza abantu ab'enkwe. Abantu abagenda okwagala because you want to make them happy bagenda kubeerawo beesesesi naye nga bakimanyi tebakwagala bali mu kulira mabega. Kitegedde? Abantu ng'abo because tomanya you want to make them happy, you want to obasanyuse. This won't work. So please stop people pleasing if you want to be okay, if you want to be peaceful, if you want to enjoy your life. Stop people pleasing. Then ekyaki njagala twogereko okubeera mu comfort zone yo. Abantu abamu balina ewantu bwe baatuuka in their lives nga balowooza bwe balina okubeera. Balowooza bwe balina okubeera simply because that's what they think naye si kye baagala. Kati buli wabeera ewantu nga si w'oyagala okubeera naye n'ogamba olw'embeera ojja kubeerawo, you're losing.
Okitegedde waliwo akaseera lwolina okumanya nti n'okuva mu comfort zone. Ebiseera ebisinga comfort zone ejja n'ebintu bingi. Okitegedde? Yes, naye olina okuva w'abantu w'olina kugamba waliwo awantu w'obeera ng'oli comfortable simply because ofunawo kasalale, simply because bakuwaana, naye nga si w'olina okubeera. Ogenda kubeera awo for 10 years, onaagenda okuzuukuka nga abaana bakuyiseeko nga you lose nga tosobola kudda mu mabega, kugamba ng'oli stuck. So va mu comfort zone yo mukwano. Naye we ndifuna obudde ejja kuba full topic naye tujja gyogerako. Okay? Bino byonna mbyogeddeko olunaku but nja kukomawo njogere ku kimu. Okitegedde abantu musobole obitegeera obulungi. Okitegera? Ekirala ekisinza otusiba era nga tulina okyesonyiwa kwe kufaayo ennyo abantu banaagamba batya. Nze bwe mbeera nga njogera n'abantu abamu bampita nti ndi feminist. I'm not. I just know what I want. I just know what I want. So, siri muntu afaayo ennyo ku bantu kye bagenda kunjogerako. Naddala. Nga wenkifaako nnyo abantu bagenda okwogerako, kigenda kusaanyaawo essanyu lyange. I'm not willing to sacrifice my happiness for people. And you should be doing the same. Because botayagala kusaddaakira essanyu lyo, ate bo they can sacrifice you for their happiness. So meaning, you should stop caring what people should think. Naddala nga oli mukola ekintu ekituufu. Siri abantu abamu bayinza okudda naga esi yayogedde. No. Ngamba nga oli mukola ekintu ekituufu because ekintu ekituufu ffenna tukimanyi. Ekintu ekituufu. Buli w'obeera mu situation ng'okola ekintu ekituufu, ekintu ekikuwa emirembe, ekikuwa essanyu. Stop thinking abantu bagenda kwogera ki because no one has a right to speak. Naddala ng'ekintu kikwatako obulamu bwo. Okitegedde ekintu ekyo. Then ekirala. Okubeera nga buli kaseera gwe oyina yes mu kamwa kyekisembayo. Mukwano. Yes eyo ogiraba. Eyo nonye obulamu bwange. Nnyo. Era senga nzirawo nenga akale senga ebintu ebimu nabigaana. Senga ndowooza maybe senga I'm somewhere. So the problem, era kiddayo wali nti twagala okusanyusa abantu. Era kiddayo wali nti tetwagala kunyiza abantu. Era kiddayo wali eri nti abantu bagenda kugamba batya. Ninga ebiseera ebisinga ogamba yes. Ate mu mutima gwo tobeera happy. Ebiseera ebisinga ogamba yes. Buli wobeera ku level nga ozigamba yes. Ninga yes eyo eva wala. Togikakasa olabira ddala kale osazeewo obusazi. Meaning oli mukola ekintu ekikyamu. Buli wobeera nga yes yokkiriza tokkiriza. Toyagala naye because people banyagamba batya because toyagala kunyiza abantu. Kitegeeza oli mukola ekintu ekikyamu. Ekinaggweera ng'obasanyusizza ate nga gw'olumu. Ng'ebibyo babitutte nga tosigazzaawo. Ng'essanyu lyo emirembe gyo, your peace of mind, your happiness, nga bagitutte nga you're nothing. So my dear, my sweetheart, ebintu ebyo tulina obbireka. Bwe tuba nga tulina we twagala okugendako mu myezi gino 6 njagala obikole. Say not to excuse. Lekera okwongezayo ebintu. Gamba kino nina okikola. Lekera okusanyusa abantu abalala. Mu myezi 6 tulabe we tunaaba tutuuse. Kitegeera. Ebintu bino lwaki mbyogera tuli mindset change. Nyongera bagamba tulina omwezi guno ogujja tulina kye tugenda okuba nga kyendi mu kutereeza nyinza obutabaawo bulungi nnyo naye tujja kuba tukola spiritual conversations on phone. Yeah, conversations ezisinga zatugenda kuzikolera ku simu. Tulabe nga tetukola ki nga tulindako maybe tulabe but gwe omulabi wa S Media nkusaba subscribing ku eno channel oba mpya subscribe ate era oba toli mpya like nga commenting nga sharing and this information tugenda kuba tumubawanga on a daily basis tulabe nga ate tugattako bwetyo ne bwetyo. Mbagala nnyo meet next time. Bye bye.